njagala onsabire nfune olubuto. Omusajja agamba nti tagenda kumpa ssente nga sinaba kumuzaalira omwana. Mama, they are conditioning. There for conditions. If you get pregnant, what is he going to give you? If you get pregnant, what will he pay you? If you get pregnant, he says, what is he going to do for you? That's what I tell you. Whatever you get is already conditioned. You struggle a lot. You have to first deliver. Go and produce. What is it that you cannot forget in your life? Ekisinza okuntawanya kwe kukola nga ntwalira abatwazi. Nasooka mu maka gange ge nabeeramu ge nazaalamu abaana nenkola n'omusajja nga buli kintu kyonna akitunda. N'atunda ebibanja n'afa n'andekera abaana nga tebalina we bali. Olwaleero luno mutabani wange alina emyaka 2. Ambuuziza naye maama, lwaki buli kasente ke tukwata katuddukako n'oweza emitwalo 2 ne gigenda kiva ku ki maama? Nangamba naye maama njagala ondage ekika kyaffe waffe kuba taata wuuyo tetwamuzika tetumanyi gye yabulira. Tulabe kiki ekitubonyaabonya. Mutuufu musumba ndabidde ddala ng'omwana wange kyangamba nange mwennyini omulimu gwenkola bandoga ne mbonaabona buli kintu ne kisaanawo naye musumba njagala onsabire ekintu ekyo kireme okulondoola abaana bange. Abaana bange bajjanga bakaabanga bambonyaabonya. Nze gw'olaba nakati mbadde nalogerwa ekikulukuto maze emyezi 2. Musumba njagala osibira abaana bange babeere bulungi naye nkooye okubonaabona. Nakola butale naye sifunyeemu. Mbonya buli wenjiraba mbonaabona ne bankuba ne bakola ki ne gwemmanja akasente ke nkoledde.